kale ne message ndoza ng'omuntu naye nga bwe yeeyisa kubanga toshiteeka nnyo ku muntu mbu bakikola ku lwange kuba nawe era batakwagala nnyo just aba yeefuula mbu akirimu naye omusajja yakubanga omukazi ebimu temwabirabanga mawulire ati bino mbyogeranga neiba ebimu temwabirabanga mawulire naye ng'oli omukazi yansobera nze nga siwa kuguma nze Claire bwe neemanyi obugumiikiriza oba okunkuba buli lunaku nga siwa kubugumiikiriza ate ng'omukyalo oli gwe bakuba oyo omukyalo oyo mukyotala Serotita yali akimanyi bulungi oyo omuwala maama we alina ssente ali awo buziga alina abaana abawala babiri maama we oyo omuwala mukyala wa Wizo alina ssente omukyala yatugamba negayira omwana nga ave wa Wizo yagaana nga ne ssente ze bakozesebwako omukyala aziweereza kati kwegamba Wizo ebintu byakola oli omukyala nga ne bw'aba ggwe ng'abikolera ggwe oddamuko ebbali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli ky'okwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli ky'oyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 0708 tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe. Wamma tweyanzizza nnyo tweyanzeege gwatulaba ku emboozi mu yugi kola ebintu byo tutandise shu tekatekako ebiyimba wamma tukwaniriza nnyo gwatulaba ku emboozi mu yugi bwebale kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba kati witegereza biki ndaba nvuddeyo bulungi ono olugezigezi lukujjudde bamanja ndeka nze neerabe kafiruto okataddemu oba ngone kati kamera ono giyita ssimu wamma webale nnyo balire ddala atulaba yonna gy'osinziira okutulaba nze Jeffrey Mayanja ku emboozi mu yugi ndi wano ne Claire Claire ogamba otya? I'm okay, how are you? Kana kaviri ko wakakoze ddi nga mbadde sikalaba sikalaba. Njanga ndudde ne ka red naawe. Okakasa? Tuli mu protest vote. Bintu byakwekalakaasa. How is it? It is okay. Tulyawo mpola mpola mwe tutukwasaganya ensonga tetulina tabu yonna. Bannange nga mwalabye emunyonyo. Wizo Manizo bwe twogerera essaawa zino tali mu mbeera nnungi naye nga ajja kuwona okusinziira ku lipooti eva mu basawo yafunye obuvune naye nga mu nnaku ntono ajja kuba avaayo mu ddwaliro so kibi nnyo nnyini ddala omukyala Sandra Teta mukyala we bwe balaga nti baagalana nnyo naye nga bwe batukatuukwesaako obuvune nga beenyigidde ate kibeera kiralamu yamutomedde emunyonyo details zonna ayagala okumanya biki kyekyabaddewo biki ebize bibaawo byonna olunaku lwaleero ndi ne mwana muwala alina information okuva ku source kwennyini gwe ndi naye Claire olunaku lwaleero. Claire, kiki ekigenda mu maaso mu maka ga Wizo Manizo ne Sandra Teta? Kyenkutiddemu mabega wali ogambye mbwe ennaku ntono ajja kuba wavaayo ssebo omusajja okugulu kukutuse okugulu kukutukidde ddala ezo sinnaku ntono okugulu bwe kukutuka balina okuwanika bateekamu bino ebisementi biki kiyinza n'otwala omwaka mulamba ssebo togamba mu nnaku ntono agambye kuva mu ddwaliro so okuwona era okuva mu ddwaliro baba bakuwanikidde mu ddwaliro okugulu bakuwanikira mu ddwaliro tebasobola kuwanikira waka bakuwanikira mu ddwaliro kale ekitono nnyo endowooza emyezi nga 6 then n'ovaayo naye nga kibi nnyo nnyo tukivumirira kikolwa kibi Sandra Teta kyakoze omwami we ekiro ekikeeseza olwaleero Sandra Teta yeetomeredde omwami we yennyini avudde mu mbeera natomera omwami we babadde washan abamanye washan olaba ng'ogenda kutuuka ewa Sudiiri actually no oba oyisize wa Sudiiri ng'ogenda ng'agenda Kotospa emunyonyo yes ebbaala eri awo ekyengulu shaniki ono DJ mukyala nnyini bbaala we babadde ebbaala eri awo ekyengulu terina bulungi parking eri mu koona we babadde awo wenyini wamutomeredde bavudde mu mbeera ndooza babadde balina obutakanya okuva ewaka kati ne beegoberera kuba eri bbaala omukyala n'agoberera omwami we
eri bbaala gye beesanze ne bafunamu argument awo naye nze kyendowooza erina okuba argument yavudde ddala waka nga bayombedde waka. Sandra first nze ngenda munenyamu Sandra Teta Sandra Teta ngenda munenyamu. Sandra Teta y'omumanyi nga bakyadeetinga ne Wizo twaliko naye nga era tuli naye wa mukwano gwange ye Munyonyo ngewa Brian White waggulu awo twabeerako naye nga deetinga ne Wizo era yamuleetayo n'omuleetayo Wizo. Then yalina olubuto lwe omwana we asooka. Sandra kyemunenyeza nga mukyala munnange yalaba ebintu Wizo bye yakola mukyala we okumufuna. Mukyala we ki? Omama w'abaana be omukulu omukyotala. Wizo yakola ebintu oli omukazi nga Sandra Teta ebintu byonna abimanyi. Bannange bakyala bannange yonna abali eyo twagala abasajja bano n'ogamba olitamwagala nze nali owe I'm the right person oli teyali machi ye. Biki Wizo Manizo byakola mukyala we omukyala omukulu? Omusajja yatulugunya omanyi omusajja yatulugunya omwana mama w'abaana be yamusibirako wabweru omanyi bwe babeeraawo kumpi n'ewaffe waggulu awo awo nga kumanyi yo bagiyita Netherland wano mu kizungu waggulu yamusibirako wabweru n'amuweereza abaana like omukazi yali wabweru n'amuweereza obwana bwe wabweru ku geeti nga Wizo ebiseera byonna ayagala kuwasa Teta nakola buli kasasiro omukazi n'akaba amaziga naye omukazi naye tavaawo baba waaki. Ekitegeeza Wizo bino byakola omukyalo oyo mukyotalo omukulu nga ayagala aveewo awase Sandra Teta. Yes. Era bino bikola ku lwa Sandra Teta. Yes. Kale n'emiseegi ndowooza ng'omuntu naye nga bwe yeeyisa kubanga tokiteeka nnyo ku muntu mbu oba kikola ku lwange kuba naawe era batakwagala nnyo just aba yeefuula mbu akirimu. Naye omusajja yakubanga omukazi ebimu temwabirabanga mawulire ati bino mbyogeranga neiba ebimu temwabirabanga mawulire naye ng'oli omukazi yansobera nze nga siwa kuguma nze Claire bwe neemanyi obugumiikiriza oba okunkuba buli lunaku nga siwa kubugumiikiriza ate ng'omukyalo oli gwe bakuba oyo omukyalo oyo mukyotala Sandra Teta yali akimanyi buli nnyo oyo omuwala maama we alina ssente ali awo buziga alina abaana abawala babiri maama we oyo omuwala mukyala wa Wizo alina ssente omukyala yatugamba negayira omwana nga ave wa Wizo yagaana nga ne ssente ze bakozesebwako omukyala aziweereza kati kwegamba Wizo ebintu byakola oli omukyala nga ne bw'aba ggwe ng'abikolera ggwe oddamuko ebbali notta ku bigere n'ogamba omusajja ono sikakubanjagala kubanga jjukira n'oli mu kumuwasa yali amwagala nga bw'akwagala teyamwetungako bwetunzi omukyala weebeerera mukono ogamba n'ekika ky'omusajja kino kye ŋŋenda okufumbirwa kika ki. Teta Sandra Teta yayagala nnyo Wizo kyekya ddala simanyi lwaki abakazi abeera ne Wizo bamwagala nnyo I don't know oba ali caring nalabyekaawo Bad Black ng'agamba nti nti alabika wa tabbu kati sikwemba abakyala bamwagala nnyo ne bamufiirako obufiizi nze tusobola kukuba egyo miggo omusajja gye yakeranga okuba omukazi nembeerawo kati era still ne Teta era Sandra Teta oyo gomulaba abadde amutulugunya ebya ddala omusajja yasinga otulugunya omukazi kuba ffe abakazi tulina ekintu kino kasita Geoffrey ngezaako wenkwagala nembeera nga nkwagala mba nkwagala ebya ddala oyo Sandra Teta naye it is said ava mu family ennungi that is what she told us ava mu family ennungi bazadde bagagga Rwanda bamuyita n'omuyita ddadde waka waliwo yatandikiranga omumukuba n'agaanayo mwennyini ng'ayagala kubeera married bambi n'ayagala kubeera marriage yasigaze omusajja we ekyo buli mukyala kyeyandyetaaze naye omukyala bw'olaba nga omusajja wazaayo sika tebijja okusinga okwetta kuba nkubuulire Teta abadde agenda kutta kubanga omuntu amukolende mu reverse abadde asobola okumutta nti ababaddewo ne batuuka okuba enduulu otta omuntu nga ye takyakiraba nti omuntu amutta kitegeeza obusungu bw'alina ku mutima girl child yenna aliyo osobola okukitegeera nti obusungu omukazi buno tebusobola kuva nti yamukoze nti argument eyo gye batugamba gye baafunye okuva ewaka nti yeereese okutuuka omuntu okutuuka omutomera bino byonna ebigambo byewasiŋŋanyizza ono n'amugamba tooma tokola biti abaana si bange deni ebyo byonna bikuluma ng'omukyalo omusajja nga bigambye naddala omusajja ng'omwagala ng'omanyi mbadde n'omusajja omu Wizo Manizo alangidde Teta nti si muwoomu si muwoomu naye nga tamulinamu n'abaana bamaze ebbanga nga bali bonna kale ebyo nze mbitwala ng'ebivumo
nze kurange manyi betuba tulina olutalo tulina fight gye tulimu siwa opponent wange biki byagenda kukozesa tinvuma kino no kuba nange ema nkuvuma nkuwa kati kitegeeza ebyobadde bivumo nze mbitwala nga badde bivumo naye kale ng'omukyala nti omusajja gobadde olinamu abaana gobadde oyagala ebyaddala nakera ku makyana agamba ntwala abaana ku DNA ekikugira mu bwongo essaawa eyo nti kituufu omusajja ono abadde takkiriza nti musajja wange kati obusungu obwo sandra tete bwabugase n'endowooza abasajja yazaamukola bambi ekintu nekimwambala jjukira oli munyarwanda biri yabikolanga omukyotalo oli mukazi wattu n'aguma n'akaaba n'awulubala feesi omukazi n'amutuuzaako ne kabala ne ku geeti yaabwe wabweru awo byonna wizo nga yabikola nga ffenna bwe tumanyi abasajja sijagamba famire y'abamayanja abasajja mwena muli violent abasinga nti omusajja waba akukyaye ng'atuuse ng'akukoye asobola okukola buli kimu gwe omuviire era balina obusobozi ebiseera ebisinga ye ava nawo n'akuviira n'agenda katata seeti gy'alimu n'omusajja we yeeno wizo alabika ayagala omukazi amuviire omukazi agamba obudde bumalidde bungi sikyalina gyendaga abantu bagenda kunsekerera ate abakazi kasitoyingiramu ekyo bagenda kunsekerera kajjukira oli omukazi mukulu she moved on I think kati akola bibye aba akuba kalyonso yesanyu likola kiri muyitamu bwebirowolezaamu tata kyabaddeko kati wadabirowoozamu ebintu yabadde awulira jjukira abanyalwana nga bo bamanyi abadde awulira nga wiza asobola omutta era bayitha wetwogera mbu akabenje kabadde kanene nti mwenyini nyini obusungu bwakozeseza jjukira emotoka you don't control it nti bwoba n'obusungu esuuka ne controllinga yo ne controllinga in any case ebadde yinza n'ogaana osiba tovuga nko mu motoka ng'oli kaserengeto zemenyi nali nfudde neeteeka mu D2 nga ndi kaserengeto emotoka nasika nteeka mu D2 nalina stress zange nange nali nfudde emotoka negaano nesulayo breaks nti emotoka ebadde esobola okukola ekintu kyonna wizo n'atufaako naye nga lwaki omuntu aba motoka okutuuka awo kutuuka okwagala okwetta ng'ebintu byonna gye biyise red what flags waziraba dda teta abadde kino ekintu akiraba nti ekika ky'omusajja kye nayingirira kyakufa na kuwona omuntu gwenyininyini banayenzera eno I'm sorry to say naye nze teta gwe nteekako obuvunaanyizibwa bwa kino ye mwennyini yata controlling feelings ze ng'azitwalira omuntu omukoowu waliwo ke wanyumizaako nti teta bamukubanga najja naddukire wa mukwano gwo no teta tyamukuba no kyali kitya wizo yeye yamuleeta yaleeta teta nga laavu nnyingi nga yiri lubuto lwa mwana we asooka yes yaleetanga teta ng'ali mu laavu esooka laavu y'omwana wo bebbi nga teta ali lubuto ng'amulabirira to be honest yali amulabirira ng'ali amuleese eno naye ng'era tisente si bulungi ndowooza naye yali mbeera ya sente singa yali mu position ngazina yali ajja namupangisiza ennyumba ye naye nga afaayo naye ng'ono wewaka gwatulugunya ng'abibiita teta ng'atulugunya omukyotala mukyala mukulu ate nga teta byonna ebigambo yali abimanyi kuba n'abaana ffe twali tubimanyi nga te ebisinga yabinyumya kuba bbawe yaba yabimugambye nti kati omuntu bw'atyo omukyala munange ali eyo omusajja engeri gy'akyawa mukyala we nga kululo ng'ayagala ggwe ogyetegerezanga nnyo cause tudeetinzeko ku basajja nga musajja mufumbo naye n'akulaga nga tayagala na mukyala we ategeere tekibadde kitegeeza nti bali mu good terms no bayinza okuba tebali mu good terms naye nga alina respect gyamuwanga mukyala we oyo omusajja tabeera mubi ne bwaba akufudde nga gwe mukyala we cause waliwo ekituuka mayanja n'ogamba omusajja ono ekyaddala mwesibako n'omuvinga on ng'omuntu kati nga alina omuntu gw'ayagala okugetinga married to ate ekirala tubeerayo abantu nga si choice yo nolemise nga entuuko tes fate nga tebakkirizisa no problem my boss olaba olina mukyalawo kozi tobyagala kale ate mmirinako buzibu ki umayukatira osinikasinika nkolera abantu kale nkolera abantu actually nkolera abantu muyinza okuba mwagalana nnyo bambi ne muzaala abaana naye ng'entuuko katonda yagamba entuuko teri wamu era by the way you can be with a man oba mu relationship yonna nga muli bulungi etambula bulungi nomanyi like all of a sudden nomutandika okubeeraawo
nga buli omu bw'aba munne taliwo kiz okay nga temuyombye temulwanye oba akomyewo leeti olumu nga takomyewo ne leeti naye ng'abeerawo naye nga nebaba ine ekibi kyakoze it is okay you don't mind you find yourself ng'oba otambuddemu n'otambulamu n'otamumiisinga kati n'ofuna gayo omulala oba mukyalo omulala n'olaba te ng'ebintu bitambula neeri nga tolwanye nayo ne mwawukana nga muntu wakubuuza lwaki wayawukana ne mukyalawo nga mutuufu tokirina era bwe baba tubusanga nga tamuyinako buzibu ne bamuyita ku mukolo gwagenda so kitegeeza oyo omuntu aba alinayo omuntu katonda gwe yamuterekera kati abakazi tulina obunafu obwo nti omusajja bwakukwana bwati najja mu bulamu obwo olowooza yeggwe katonda gwe yamutegekera era mukyala we waka ayina si katonda gwe yamutegekera osaba essaala mukyala we baba awukane abamu batukana okuba nga baloga bannaabwe baffe ng'amanyimba oyo omusajja ye musajja we my dear tokola nnyo ku musajjawo nga teta kino ekintu kyalimu musajja yamulaba ye nalowooza yewe yali abonyabonya oli ye nalowooza mbu ye musajja we ajja kubeera amutreatinga bulungi bijja kubeera birungi inendikesa ayinza kuba ye musajjawo naye ng'olina okuguma nga alina okugumira ddala ddala nayongera mu bugumu kuba ekika ky'omusajja kyeyayingirira ffenna tumanyi wizo for heaven's sake ffenna wizo takyaliko ddagala sitakyaliko lugambo nti tutudde wano okumugeya nedda buli muntu wakugana ddagala si waliwo obudde bwe baaliko nga bagamba alina abaana buli wamu wizo manize mba alina abaana nga 38 naye mwenyini nga kyeyogerera nga is even proud nga talina buzibu n'abaana bayina oba byalwali kale olwali nga naye bagamba mbu wizo ye mu kuzaala naye alimu kati omuntu bwatyo mu butuufu omuntu gw'olina okugamba nogamba naye ekika ky'omusajja bamuleetera abantu obageya naye ogamba banaye tuboogerako batulamu obuti ne batugeya nedda ebintu ebimu muntu gw'olina okugaana Sandra Tetanze kino kyonna kyonna nkikubalirako I count it on you kubanga omusajja wamulaba flags wazirabanga zeewuuba mu bbanga ziti nti mulimu abantu nga tulina baagalako bwagazi honestly ng'omusajja oyo olina kumwagalako baagazi nga tolina kumufumbirwa olina mwagalako baagazi n'abakazi gye bali ng'omukazi olina kumwagalako bwagazi nga tolina kumuganza nga tolina muganza omuntu olina omwagalako baagazi ate tekirina buzibu omuntu osobola omwagalako obwagazi ne mweyagala ne mutwala n'omwaka ebiri esa ne batuuka n'okukuwasa nga mukyeyagala naye nobeera mufumba w'omusajja ng'omusajja wo mukyeyagala kubanga ekyaddala nga omanyi muno nti n'omuntu omugena simanyi oba nze I always tell people oba abaana misfortune mu bufumbo mu relationships omanyi osooka yange oyagala nnyo bbaawo nga naye akwagala nnyo wamutandika okuzaala abaana somehow somewhere ebintu bitandika okukyuka n'olaba nga tebiringa bwe byali so this guy will be like I miss my girlfriend Claire nga ya missing oli Claire gwe yabeeranga naye you're like also I miss my boyfriend this man okitegeera kumbe tebisobola kudda olw'ensonga mwateekamu abantu abalala mu relationship yammwe kati waliwo otuuka n'ogamba kati abaana boka mbazaalire gundi ono ye mwami wange bebi wange saagala mukwano gwaffe gufe amahani wange saagala omukwano gwaffe gufe abaana tubajjemu tubeere ekyo kati muganda wange Sandra Teta so mu family aba Sandra Teta kale kagambe nti no Wizo Manizo ne Sandra Teta alina obuzibu ye Wizo Manizo okusingira ddala naye ate bugamba nti no Wizo Manizo alina obuzibu ne Sandra Teta kyakoze kino kyabutemu era tukikondemengira ddala kubanga bwogerageranya Wizo Manizo byazaakola Sandra Teta n'obigatanya kino Sandra Teta kyakoze kuba kino kyakoze kibadde kitwala bulamu ekigambo okutomeza muntu mmotoka nobikaba kagaali kintu kirala mukko n'okusiba okujja n'enkukuba nozimba feesi ebiyinza okuba bwenkukubye nga si kufa naye kibayita kusimbula mmotoka n'ogitomeza muntu bw'oti kuba kufaana kuwona mayanja kikyamu naye n'ekyokuba kikyamu omanyi mbu osobola okuba omuntu toyanka omuntu n'amukuba kati ng'abaakuba radio waffe n'afa okukuba okulaba okukuba byonna bikyamu osobola kunsindika mayanja slightly nengwa bubi nenkubawo omutwe
nga gwe tekigendera tena nsindisako kabusindisiye like mpola mpola nengwa bubi nenkubawo omutwe nenfa so kitegeeza ebintu byonna byonna violence si nungi naye obuzibu ki obuli mu famire y'abamayanja kubanga bw'otunulya kamiliyoni nti naye yalimu Daniel alabika ali yaseka okitegeera ampozi omuntu gw'otawula nnyo sagazze abo byabufumbo palaso by the way palaso yo wanjawulo mukko lwakuba nti naye ate bw'aba avuddeko aba mulala mukko naye nga musajja wa ddembe teyejjajjako waya nga bulaba kamiliyoni ne Wizo Manizo oba omwenge guno Wizo naye anywa mungi nnyo Wizo anywa nnyo omwenge waliwo ebbala we waffe basulawo mpaka ku makya Wizo Manizo ng'asula mu bbaala mpaka ku makya lwebukya weeru teri awo ku flat bo bagimanyi eriwafu bagimanyi mpaka ku makya n'osanga emmotoka yeekyaliwo bali awo bakyanywa mpaka ku makya omwenge ogwo nagwo oguyitiridde to be honest ayinza n'okuba Wizo takyayenda kubanga waliwo abasajja we mukula notoka ng'okuze ng'ebintu by'okwenda tokyabirimu naye ng'ebintu by'effujjo ebikolwa by'okusula wabweru abakyala tebabyagala tolina nsonga lwaki oba osula wabweru nga ndi waka kati ebintu ebyo bya groups ola emyaka gy'otuukamu nga tokyetaaga nnyo gurupu tetuganye oli celebrity naye tewetaaga nnyo gurupu kubanga first of all babeera mu groups nga be bakulu abalimu ng'abaana bonna abaddiridde bato babatya tewali agenda mugamba waye boss obudde bugenze tugende waka bamutya cause group yenjimanyi baana bato bamutya kati gunogo wawase waka tagenda kugoba buli lunaku kusanga mu bbaala kati abeerayo obusungu nga bwegattako buwera ekintu sandwa kyakoze tekigambye kiri kyenagambye mukiguddewo omulundi gumu manya agassa obusungu azaagatagatta ebize ebimukolebwako ejogo na biki byonna n'agatta byonna era abantu abadde bagamba mboyo omukazi mwenzi Sandra Teta bamuwayiriza leero lwenkirabye anti kakati tebamuwayiriza olw'ensonga yo mama we kenyini yakugambye nti abaana Wizo Manizo yagamba nti abaana abeekengera kyo kyenyini nyini kekinyizizo beetaga DNA anti ekinyizizo omukazi olaba wenyiiga waŋŋamba nti abaana nakugamba nze wano omusajja bavayo n'aŋŋamba nti Claire omwana w'omutwala ku DNA nga teyeebakangako nange bannange ne babanyonyola atya sisobola ne bamwogera ebigambo ebyenkana bitya sisobola ku lw'ensonga nze omutima gwange gukimanyi sebakangako naye kati owulira obusungu bw'amaanyi nnyo omuntu ng'agambye omusajja gw'olina gw'ososa okuzayira abaana omukazi ng'atandika okuzaala abeera ne laavu eyaddala ebyaddala ddala Sandra yali ayagala oyo gaayi n'akera ku makya n'agaba abaana si babo owulira nga obwongo tebuteredde kubanga bw'okiŋŋamba nga nkola obwenzi bwange I don't give a fuck sifaayo naye omuntu okugamba ekigambo banaye nga tokikola nga ate alina okigamba yewuwo owulira ng'ofa naye tukitwale nga ndi mwami wo nowabawo omusajja ajja n'akugamba nti omwana oyo gw'olina mwana wange biki biki kati bwabireeta gwe ne weegaana omusajja n'agamba tugende ku DNA gwe n'ogaana DNA kati nganze bawo kiba kinkakasa bukakasa nti omusajja oyo obakako naye otidde okulowooza nti nno okitegeera Bad Black ogenda okukola DNA kano kagayi nga kaze ne kamwesibako tetumanyi bakali kamwe basikoba nedda naye so kati yali kugamba nti kali kamwe basikoba nedda naye kwali kakasa abantu nti akasajja kano kaneesibirako bwereere naye nze sibeerangako nako kamutima mayanja nze nkunyonyedde ekigambo kyange ne nkugamba mu nsi muno mama mukyakola ebintu okukakasa abantu kukakasa abantu sikakasa wabula okuteekawo okugamba sikukakasa naye okugjayo amazima n'okugjawo obulimba kati kankugamba essaawa ya leero singa omusajja oyo seebakangako naye n'ekikunyonyola nga mbutuufu seebakangako naye hani wange n'ogaana okukitegeera it is okay sigenda kola DNA anti obufumbo buweddewo kati wuliriza ne bangagenda nenjikola omanyi nti gw'osigala ogamba nti naye baka n'oyo omusajja era ako nako kasigaza ogamba wasukidde mama kirizo tugende ku DNA ekitegeeza bujjo yebaka n'abasajja abalala kati bw'okikola nakyo kunsigala mu mutwe n'oba tokikoze kyo kunsigala mu mutwe kati kikolere ddala tujjewo ekyokubuusabuusa omwana Bad Black ekintu kye yakoze Bad Black ekintu kye yakoze it is okay kuye ku mbeera ze ffenna bwe tuzimanyi
it is okay n'omusajja aleme kumudawutenga naye waliwo omukyala akugambye bannange nga nange neewulira mu mutima gwange nti seba kankona musajja mulala yenna I slept with you n'onfunisa olubuto nezaala abaana n'okeera ku makya n'oŋŋamba mbunze omusajja oli yavuddeyo n'agamba Claire ne bakana oyo mwana wange nga seba kankona yesuso agendayo sisobola kugendayo era olaba tata wenkugambidde nti si mukazi mwezi tata badde takyalina busungu bumukonesa bumutomeza bbaawe omukazi yenna kasatandika okukiitinga aba takyafaayo aba takyafaayo nga gwomanyi ku byokola gwomanyi wekontrolinga wekka oba okomyewo oba tokomyewo olidde baby what baby have you eaten baby what nganzira kugwe ndeka mukyala basita kuliko oba tukyagala kumanya sina na busungu gye mbuja yadde okugambako yadde okugamba nti ozeleti era ekyo kyebadde bagamba kuzi babadde allegations zibadde mbu yasanze teta mu bwenzi mbu teta abadde yeekaza no my dear omusajja kasa ne babakutte olaba omusajja ne babakutte ng'oli mu bwenzi nga kyufa akutte naye osooka nono osimayirenga n'okusimayirenga nayogera nga zibanga yankwatako mu bwenzi naye ng'erinnya bwe balyogera nga nkazi alimpita ku mutima ngamba nedda hani munange nedda si bituufu naye nga mutima gwange gusika kati omuntu ng'awadde akola ekintu nga tayinza nakufuna budde bambi tata bamuwaayiriza bayiza tata ayagala nnyo wizo ate amwagala kinga yabadde yamutomedde amwagala kinga yamutomedde kumutta abantu balina bambi anti nga betugambye abadde amunyigiriza nnyo ate nga awulira amwagala nnyo you know like when you love someone like buli kimu okikola kubanga ye omuntu oyo n'atabitegeera by'omugamba n'asigala ng'akujooga bikuluma naye olaba ng'omukazi mayanja mama w'abaana kati nga takyabiwuliza byonna n'olaba nga takyafaayo takyayita mayanja wakomyewo mayanja get to know waliwo abimala bambi kakazi kati kabadde kamwagala Sandra okoze bubi by the way n'abalera abakyala mwenna omuntu oba omwagala nnyo takukemya tekikukema tekikusindika okole ekikyamu kubanga omuntu oyo genda kumutta kati saawa ya leero Sandra ali kabalagala ku poliisi omwami we amwagala Sandra bamukute of course bamukutte shani yakubye essimu ne bamutwala kabalagala ne bajja kale okumanya nga yakikozeseza mukwano teyavuze na kudduka nembozi tugiveko tugende ku ndala teyavuze na kudduka omulala omutemu kubanga kikozeseza mukwano omutemu kati singa yamusse ng'ogamba nti yamusse lwa mukwano nti bambi yamusse kubanga yadde amwagala ezo sitole ng'ozinyumiza bazadde baani naawe ng'ozinyumiza mamu abamayanja kubanga mbusandwa teta yatomedde wizomanizo n'amutta kubanga yabadde yamusse yakikoze kumwagala mu mukwano ng'obimunyumizaani ebyo omanyi bino bye mugenda okwenda ne mutugamba ekintu kyabambadde ekintu kikwambala banange kikyamu banange nkivumirira kikyamu era wanokobozi mingi tukivumirira naye bambi abakyala babaagala nnyo abasajja mulekerawo okulumya abakyala bammwe manja mulekerawo kuba manyiyo mulala yeetala okwetta kiri kira nga yeeyese omukazi nga yeeyese nga yettidde gwe era naye tojja kufuna mirembe tugenda ku mboozi endala Chosen Becky wetwogerera essaawa zino waliwo omusajja gwe bayita Salongo Jageroni aka Macaroni the first ex-husband to singa nedda atali Roni gogamba ogamba kale akasajja to singer Chosen Becky has revealed that he warned dictator Amil that she won't manage Becky because she was a very difficult woman to stay with. However, he couldn't listen to him because he was madly in love. Ronnie explained that Becky always wants to show that she is in power. She is powers over a man and has no respect. He adds that during the time he was her manager, she could ask him for all the money they had collected from gigs or shows without give him any single coin, yet he was the manager. Dictator Amil
She wants to have money and give orders to a man who is poor. Jagwe predicted that even the new man won't stay with her for long because she has bad manners. She has bad manners. Jagwe fire. Jagwe Jagwala good. Jagwe fire. Jagwe twagala wesonyiwe Chosen Becky. Tobiteka mu feeding wereza abantu. Ndikuwereza abantu. Ndimukuwereza ati ndagamba ndi team what? Single mothers. Team girl child. Tobiteka mu feeding wereza abantu. Bane tuli team. Tuwereza ba single mother n'abafumbo. Lebe babyeka abasajja. Byonna tugenda kubawereza. Naye Chosen Becky first. Congra my baby. Congrats. Biwedde ekibuuzo kyo. Nze nkomyawo. Nkuwambye. Tonyigira. Mayanja muyivu. Manyi mayanja ono tayagala baagalana. Tayagala bantu baagalana. Bukede yawandisawo negamba nti nno eyaliko bba wa Chosen Becky ng'alinga akolima. Omukyala alabika yamusigalamu. Tuli mulavu ne professor. Bananga muteke twagale professor. Professor mukube ebifaananyi, professor muki? Kuba mukubi wa bifaananyi. Becky yatugambye professor. Professor muki senga mukube ebifaananyi. Sibanyi. Nete nkakasa by the way is a lawyer. A guy in a degree in law. Is a lawyer. Si advocate na lawyer. Kakati njagala mbagambe. Lawyer wachi mukoze emisango gyo mu kisenge. Tali practicing. Na lawyer ina degree ya law. Banange. Ate bagamba kati omuntu. Kache kya mtu alate bifaananyi lawyer. Nasoma ne psychology. Eyasoma psychology kye kya mtu alamukube bifaananyi bya Chosen Becky. Seba abantu bangi basome courses bataliimu. Osanga pilot nga yadda kuki mu pharmacy. Batulage ku mpapula. Tetulina kye tuzaagaza. Yagambye Chosen Becky yagambye nti omusajja affe lawyer yasoma psychology ate akuba n'ebifaananyi. Is the man behind the camera. Nange nabe nugu wano kayeta kule terera bulungi nnyo tukole story gwe tukolera abantu guma simanyi oli mu bulumi olw'okuba babakyayi anti ono tiimu Amid. Nedda sina tiimu gye ndiko nze. Sina tiimu gye wagira tiimu boy child. Tiimu boy child. Sina tiimu gye ndiko nsala mazima kuba nkolera bantu. Kati amazima go gali ki? Soko nyonyola story kuwe. Ekintu Chosen Becky kye yakoze kye nalabyemu ng'ensobi okusookera ddala kwe kukyusa ku TikTok amanya ga TikTok ye nagajja mu Chosen Becky nagateeka mu manya g'omwami oyo muvubuka. Sekajja. Naye nze ndowooza nti kikyamu nnyo bw'otuna branding bw'etujja mu branding kubanga Chosen Becky mukyala muyimbi. Nti obuyimbi bwe fan base ye nze ndowooza nti yeri ku Chosen Becky tefa nnyo ku mwami oba wali bataliiwo yeesigali ku Chosen Becky ono omuyimbi ajimbira obulungi. Kati bw'okola ensobi Chosen Becky gye yakoze kitegeeza nti brandi yo oba ogitaataganyiza bafaani bo oba batabudde kubanga kino kye bata branding kyo kiralamu kubanga bano bonna bw'otuna Irene Nambiru alina omwami bw'otuna Rema Namakula alina omwami gwayagala ennyo gwafiirako ffena tukimanyi. Naye Rema Namakula takikolanga kuwadde apostinga ebifaananyi na postinga obubaka obumuwaana omwami we n'ebirala byonna naye takolanga konso bigamba nti kakyusa amanya. By the way yeyita Namukyala Ssebunya naye mu bigambo naye bwe kituuka ku branding ye tosobola mumusanga nga Facebook agikyusizza oba TikTok agikyusizza oba YouTube enyera YouTube alikyusizza nga taddeko nti Ssebunya okitegeera. So nze ndowooza nti omwana ow'e Masaka Chosen Becky aleme kukyamuukirira nnyo kuyita bwe yalikomye. Toyinza kukola nsobi eyo ku kintu branding ekiringa ze bwe essaawa zino bwe nawasa omukazi nenkyamuka nnyo nenjira embozi mu UG netuteeka amanya g'omukazi okitegeera mukikyamu oba okoze ensobi ekika ekyawaggulu. So ekigambo kye bata branding kyanjawulo nnyo. Bona bano ba Juliana bandi balina abantu ababaagala balina abantu bebaagadde. Omukyala Cindy yafuna omusajja w'ebirooto bye gwayagala era naye ndoza photoman. Yes
naye yafuna fotomaani we guy behind the camera ate comedian Yes. naye nga teyakyusa Actor. ye mannya okitegeera teyakyusa mannya actor teyakyusa mannya teyakyamba kukyusa mannya olw'ensonga nti brandi ye yetaka kusigala ng'ekuumiddwa buli lwotetaganya brandi yo ekikyamu so Chosen Becky wakozemu awo ensobi nze kyendaba bino ebisigadde bino ebyokwagala bibeerawo kubanga era si kirungi nnyo ekyakoleddwa si kya mutima mulungi okuba nti ono yali dereeva wo ate kameramaani wo ate nomulupuresinga n'omwami wo olaba nti oba oliawo si kirungi kubanga omuvubuka ono ye Sekajja nti abantu bajja mujjamu obwesige kubanga toyo mulaba oyo gayi bwagenda mu gundi mu kampani zeziwola ssente ezirejiti tebasobola kumuwola olw'ensonga yeefuula ki yeefudde ki bannange Sekajja yeefuula atalina beefudde gagamba ati takyesigwa Mayanja leka kati omalirize onnyonnyola era kati nkyannyonnyola kampame dakiika emu era kati buli alaba mukyala w'essaawa zino ng'abadde mukwano gwa Sekajja kati batazi kwongezayo bakyala baabwe Sekajja kasitajja ng'abakyala babajjawo oli nga gyawo mukyala we babongezeyo Sekajja alina omukyala babongeze wala Sekajja alina omukyala ate ono gwe yaliseewo ono mama w'abaana bannange yamuleseewo n'afuna omutuufu kati kitegeeza bwe yalekeddewo ono nagenda ku Chosen Becky era akyasobola okulekawo Chosen Becky nagenda ku mulala nedda ono Chosen Becky ewe kiri kyobadde yogerako ekyerinnya ekyerinnyo dikyusa bannange mutusonyiwe njagala nga spokesperson wa Chosen Becky obufumbo obupya bwa Chosen Becky mutusonyiwe ekyo mutusonyiwe tujja kudinja kulizaayo just ebbugu muli kyali lingi bannange mukyala Sekajja mukyala profesa bannange mutusonyiwe erinnya tujja kulizaayo lava ekyali mu bbanga bakyala bonna ali eyo nga toyitangako mu mbeera ya Chosen Becky gye yayitamu mbeera ki gye yayitamu abasajja omanyi bano abasajja bagala ne batujooga ne balowooza nkufubutuddemu obwana buna tokyalina gy'olaga ensekute first of all kyensanyukirako Chosen Becky ali mu 20s she's in late 20s yes it is oyo omwana ze tuli wano temwekaza omwana yasooka yamuzalya ku myaka emeka yali muto she was young bana b'omukyalo bamanyi Chosen Becky teyasoma mbu yamala obudde okusomera ali mwana muto ka Chosen Becky ali mu 20s ze kati yeetaaga okubeera n'omusajja gwagenda okubeera naye era akoze bulungi nnyo okufuna omusajja mu myaka gya 20s agenda okula omusajja gwagenda okuwongera naye mu 30s ze ng'alina omusajja we first of all Chosen Becky yafunye omusajja omutuufu mbuuza lwaki omusajja ono abanga akoze naye ebbanga ddene kaakati omusajja ono awangadde naye ebbanga ddene kitegeeza amutegedde embeera ze zonna Amiri ne Chosen Becky tebafuna time ya courtship emala beegwamu bwegwi omukwano ogwo bagute batya mangu ogwo ne beegwamu bwegwi kuba kisooka Chosen Becky yali mwana muto naye kati Chosen Becky si muntu mukulu nnyo naye ku byala bye akuze mangu naye omwana Chosen Becky yatandika ebintu ayika ebintu abinyumirwa nnyo muleke let Chosen Becky be ka Chosen Becky waffe bw'aba yafunye omusajja gwawangadde naye era omusajja oyo tetumusuubirayo kutugamba nti yawukanye ne Chosen Becky mbuuza lwaki kubanga empisa za Chosen Becky zonna azimanyi si driver we nga bwemugenda mulaalasa eŋŋambo mwagala okunafuya omwami waffe nedda oyo omusajja abadde is the guy behind the camera yonna content gwe mulaba Chosen Becky gwakola ebifaananyi byonna oyo gayi yabikola oyo gayi abadde mulamu bwa Chosen Becky nga Chosen Becky akyali ne Amiri yajja bino kwegamba yawasiza mukozi we babadde whatever omukozi we nze bwe mbeera nga onkozesa ku mirimu ku services zenkuwa mba siri mukozi wo bwe ngenda like let me say ngenza okupangisa bali obutebe togamba baba bakozi bange bampadde services nemba wa sente zange so simba mukozi waabwe ono yali anga mukuba bifaananyi kamera zoono so siza Chosen Becky kati gayo yabadde mulamba Chosen Becky ebbanga ddene kamera gambe simu kina omanyi gadgets oli gayo zaakwata ziri wanzi omanyi kampani ye gikeberawo kampani yo girabe y'ebifaananyi bannange kati ekituufu kye kiwa bifaananyi professor gayo oyo manager Ron yagamba professor psychologist wagamyani psychologist
kituufu kyali ekituufu byebyo byali byonna byonna nga bw'obyogedde looya byonna byali naye gayono yajja manager Ronnie mulaba ebigambo byonna byogera ku Chosen Beki bya buntu ffenna tulina obunafu mayanja teri muntu atalina bunafu ffenna tulina obunafu Chosen Beki alina obunafu bwe nayina n'ebirungi ebimuliko akakyala kayagala Amiri wammwe oyo akaana ne kaagala Amiri ne kakaaba mu ddwaliro ne kagenda okuzaala omusajja oyo nga taliiwo bannange byonna ate manager Ronnie yabitunyumiriza ne mpulira nga amaziga gampitamu naye ne nkomawo olw'essanyu eringi gye batukolera ate yabadde surprise eno proposal ate n'omukyaza aga proposal yabadde surprise ate proposal olaba yadde bwetyo proposal olwo mulindeko okwanjula kati omusajja waffe oyo najja mulamba Chosen Beki yajjamu kuba bifaananyi nga zze kuwaayo services so si bye mwogera mbu ya driver we kati abadde amuvuga nga daddy avuga mami kitegedde daddy avuga mami so si driver driver mulala gyali yavuganga mami daddy avuganga mami nga ne daddy Dr. Amiru naye waali Amiru tayagala Amiru obangamye omanyi manager Ronnie yagambye oyo former manager wa Chosen yagambye oyo mwana Kadil yagambanga ye Kadil yagambanga Amiri omukazi omuyisa bwotyo omukazi muyise bwoti mbona ne Baroni bamugambanga nenga Amiri amalala mangi ng'omuntu yabeera wamu kubanga mayanja tukolanga what tuli group tukolera wamu ffenna kati abantu osobola okumpa amagezi tompa bulijjo amagezi wano ag'ewaka wange ombuliranga ndi nga kyaliiwo n'ombulirira lwakuba gwe naawe togatwala olinga Dictator Amiru nawe olinga Dictator wansobera ogawakanya buwakanya kati Amiru omulaba bonna mukazi kati olaba ekireetera abantu okwagala abantu ababeera okumpi kuba bamanya ebizibu byabwe bamanya ebintu bye bayitamu ne bababeererawo omuntu yenna comfortinga ng'olina ebizibu bana enkubula ebyo n'abakazi babyogera naye abakazi beeyogeza sobola kwagala mukwano gwa bba wange sobola kwagala biki nze sikikolangako ng'omuntu naye buli muntu aleeyo abakazi abasinga ffenna twali tukemeddwako ku mikwano gyaffe abagayisi abatubeera close woba tewakikola wakemebwako then you're like tekijja kujja n'okireka naye nga kyabeerawoko naye amanyi lwakibeerawo kuba omuntu oyo akubeera kumpi omuntu oyo yakamfatinga buli kyoba oyitamu aba akimanyi ekitegeeza emikwano gyaffe tugisembeze walawala nammwe bakyala baffe ekyo kituufu mukwano gwo tomuleeta nnyo wali mukyalawo kyekisinga obulungi mukwano gwo tomuleeta nnyo wali mukyalawo mukyalawo ye yeefunira omuntu alina omukamfatinga okitegedde nti ne bwana baakomeddwa tekijja kuluma nnyo ku lw'ensonga nze na mukwano gwange naye yafuna ekintu kyekimu nga bulabe kya Chosen Beki ne oli the guys were friends naye ng'omusajja akuba omukazi amukuba ate n'amala n'amugamba mu droppingireko ewaka ono mukwano gwe n'agamba n'omukwano gwe ye akyali mu bbaala baasulanga wamu eyo Busabala amudropingireko golowooza bw'omuwa omudroping agenda amugamba bigambo ki wakati awo mu lugendo okabiza omukazi omanyi ne surprise party ya birthday kadili yagipanga eri gye bakolerawo ati nga yeegula alina kyagoba bagamba tewali alumirirwa nga talina kigenderirwa manager Ronnie yatugambye it is said nti abantu bonna abakola ne Chosen Beki bonna yali abakoleddeko ku birthday party bonna nga basurprisinga nga how do they call it nga abantu bakola nabo nti abasanyuse abantu abo basanyuke bwe tukola mayanja n'onthrowingirayo ka birthday party nezijanga okakoze nga bwe tukola onzizaamu amaanyi kati omwana n'agamba kadi n'abagamba naye mmanyi naffe tumukolereyo surprise party eyo surprise party eno ne bagituuma Amir gwe bagituuma mbu ye yakikoze talina ssente ate kati yali talina ssente ate nga waliwo yeegula bonna baasonda ssente zaabwe bonna baasonda era balance yafikayo Chosen Beki yamwesasulira mukazi watu Dictator Amiru nayalayika mugumu nnyo mu bya ssente bannange Dictator Amiru nkuwolereza naye bannange n'ekyempolereza kizito omanyi omukazi amutambuza ku nnyonyi amulinyisiza ennyonyi zonna sizonnaemu yokka naawe yamutwala mu America ne UK ne Dubai yamutwala
Sembeke ngagenda ko di mu America inawe. Chazani Becky. Ne Canada. On have Canada yagenze. Ne mu America yagenda ddala bagamba ye bookings esenga. Chazani Becky yasinga okwanguyira ba promoter be Bulaya. Yakasomuterako omuntu ogwajja naye ajja. Kakati choza omuntu ngoyo mwagala omwana wali oyagala akwagala ate bananga abantu abanenya Chazani Becky mutuuleko wansi omukazi anyumira omusajja we. Ebyencha byancha buli mbona olunaku lwayo. Kati omukyala abadde wa Kadil babadde bayawukana dda. Yeah, Chazani Becky si yabawula bagabe badde bayawukana dda. Banange leti Chazani Becky bi bananga omwana namulabe nga ate amanyi muno tunoze na kisensingira. Chazani Becky na yatuleko wansi banna. Amanyi muno tuna kisensingira. Omwana agaba. Talina bya. Aligo tunulire okuva ku somero ono avayo nzindi XW. Nange ndi XW. Zena muzala mu mwana. Baleta babo. Nze nakola ki? Baleta ba XW. Balete. Baleta expo. Babalete. Mugamba bana baleta ba expo. Omukazi ena tolina kubeera singo. Omukazi eno ina kola ngo. Beze sina na X. Bonna bafa. Ali no. Yo muwe bale kwekuma okoze bulungi. Okoze bulungi. Abantu yenna. Mama yankuza. Obera mu relationship. Oba nze sibera nkona singo ngasindi singo. Oba fuluma mweno enongejja. Kati omukyala ina boyina okubeera oba onoonya mutuufu. Kati Katonda bakuyamira afuna mutuufu banange ate like I was telling you not sensing anti oyo mwana ali mu relationship. Chazani Becky yagejja akabina mangu nnyo. Chazani Becky ataddeko ettama alungi. Ekyo muzazo okumungu okyalimu ebibyayi zimbe ettama. Ate nonze nsaba Mukama omwana ono omuto abeerenga wakaddiyo. Nsaba Mukama era nebena abalugazigezi abagamba bagende ku deni abaana Chazani Becky yabalabirira. Kitegeeza amanyi batata baabwe mu mwesonyiire ddala. Deni ogisaba ogenda baweerera. Akati nze mbadde nsaba Mukama nnyo omwana w'omutabeere oyo muwala abeerenga wa Kadiri. Jukira kati awo. N'ekirungi Chazani Becky akyali mwana muto. Ate asobola okuzaalayo abaana babalala aba. Uyo azaala bungi tebamusala. Bana. Azaire Kadiri tumanye tukomye ku ekyo tukigadde. Mukama atusaasire. Kadiri abe musajja kuba kati amumanyi banange banja kirungi okola n'omusajja akumanyi omanyi mu skits ezo nazo ogayi yazikola ate mukwano gwe bambi babeera basanyufu bane nze omanyi mbeera kuno ku TikTok nango bya Chazani Becky n'ensanyuka omutima gwange naguba musanyufu neraba n'okwerabira nti Museveni atufuga bubi. Chazani Becky wange bambi gawo Chawdi yenna yeetaagako essanyu ate mba abasajja bati abagalira mikwano gyammwe nnyo. Musulawo bakyala bammwe ne mwefuula bali bize mwefuula bakola ennyo munoonya awaadi. Musajja we yagenda kunoonya awaadi laba gye yakoma. Bamusibyeko mu dokita we kasati yali mukwano gwe. Bannange Chazani Becky wamanze kyenyinza okukutya mukyala munnange. Tawuliriza muntu yenna ate ne mama yasiimye. Aji Mukiibi omusomi w'edduwa agamba nti nogenda akusomere ku dduwa obulamu butambule bulungi nnyo. Gwalina ebizibu ebyenjawulo dictator amirudukire waji Mukiibi akusomere ku dduwa omukazi akomewo bano bakyankalane bawukane omukazi akomewo ebintu bimire okubitambula obulungi amaka gatambule. Gwalina ebizibu ebyenjawulo okusomezebwa kwoyitamu bya mirimu bya makanga bya buwabira byawo nga bula bya wizomanizo simanya bano balwana enkya n'eggulu beekuba mwevuma tebitegeerekeka agenda ke waji Mukiibi akusomere ku dduwa. Abaita mukusomezebwa mu mirimu nkyogeddeko onabyo otunda byagaana oli Bulaaya onebikusobedde ne waka ku butaka agamba nti nno ajja kusomera ku dduwa ebintu bitambule bulungi nnyo. Gwali mu kusoberwa okwenjawulo mu kusomozebwa okwenjawulo tebitambula bulungi agamba nti mu kubereko ku 0752 7 08 83 eri 0752 7 08 kinana mu 3 ensonga zonna ajja kuzikolako bulungi nkugambye ne boba oli Bulaaya ajja kusomereddwa kasita muweze ekifaananyi kye n'omubuulira n'obuzibu we buli ensonga zonna ajja kuba azimaliriza omukulu Haji Mukiibi. Kale mwekwate mu kusomezebwa kwonna kw'oyitamu onabyo otunda biganya okuteteryagula eryabamu ng'olina ettaka lyo liryawo teryagula abajjugula bagula layisi ati mukubireko asome ku dduwa ebintu byonna byonna bibeere nga byeggula enzigi zeggule byonna bitambule bulungi nnyo sayidi awo. Mukubireko ku 0752 7 08 83
byonna bibeere kiriya walla. Tumaliriza maama. N'essimu ya Chosen Beck baagibye ku mukolo wabitegedde. Tubagaliza mubeere bulungi. Tubagaliza kaseera akalungi. Agange nze Geoffrey Mayanja bamwita Claire n'erinnya lidanga sizi ngandirabira nnyo. Karungi Claire. Weraba. Esimu ya Chosen Beck bane yagibye gizi tugenze. Ade yagulenda. Nalabyemu abali ku mukolo gwaffe. Abali kujja mujja kubako kwanjula. Samba gauni balumye Chosen banaki. Tuyino musajja ffe twamaze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emanga ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli kyokwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli kyoyagala. Mujje mbasomere edduwa pijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 71 0883. Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe.